Popin Media. Is a year of enlargement. Mwaka kwa kukaziyizibwa. I said 2026. Biri mu mukaga. I said 2026. Biri mu mukaga. Is a year of enlargement. Mwaka kwa kukaziyizibwa. Is a year of abundance. Mwaka kwa kubadilika. Is a year of increase. Mwaka kwa kuongerwa. Is a year of prosperity. Mwaka kwa buwanguzi. Is a year of multiplication. Mwaka kwa genda maso. Allow me to say. Kirizonjogere bwensi. Go down the castle. Nazigo tawuni kawo. We are going to see the multiplication of God. Kulabanga okukubisikanya mu kwa Katonda kulabisibwa. See the abundance of God. Kulaba obugabirizi bwa We are Katonda. going to see the increase of God. Katonda In mwatongerawo. our businesses, in our businesses, bizinesi in zaffe our families, mu maka gaffe in our whatever we are doing. byonna bye tukola Because 2026 kubanga 2026 is a year of enlargement. akugaziyizibwa. Ladies and gentlemen, Mwaka gwe tugenda the year we are entering, Mukama the yaŋŋambye Lord has told me mwaka gwa it is a year of enlargement. mwaka gwa It is a kugasibwa. year of enlargement. Katonda agenda gasiba. God is going to enlarge Katonda agenda us. gasiya entyayo. God is going to enlarge parish. Bafaasa baffe abalungi Our reverend fathers, baagala okubeebaza we want to appreciate you okukkiriza enjiri okuva mu kusaawa kino. allowing the gospel to be on this Baagala ground. okwebaza bonna We want to abakwatibwako thank all the concerned okukkiriza enjiri for okubuulirwa. allowing the gospel to be preached. Enjiri bw'ejja mu When the kitundu gospel comes in the area, ekyusa emitima it gy'abantu. changes the hearts of people. Singa enjiri tenaakujja I say that before the gospel came, abantu baayokyanga ebipiira, people would burn the tires, abantu babbanga amaduuka, people would steal the shops, abantu bakolanga people effuko. would do all the Naye nonsense. ever since the gospel came, Naye okuva enjiri lwe yajja, we are experiencing the protection, the presence, the joy, and the happiness of the Lord. tulabye obukuumi n'obugabirizi n'omukono gwa Mukama ku kibuga kyaffe kino ekye Nazigo. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Birako Yesu waffe And nga raise a leetamanyi clap z'abantu. to Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Prophecy of 2026. Obunabbi bwa 2026
2026 Every year God gives us a word. buli mwaka katonda tuwa ekigambo